Uli utaka. Ndi wano. Kapyachi. Tuyiga mpola mpola. Mwetuli. Kyekitambula. Embeera ya honorable eri etya kati? Embeera ya honorable nga bwe nabategeeza era eri promising enjawulo weeri era nga bwe nabategeeza ku Spark TV ennaku eziyise nti enteekateeka ziri mu giya ez'okulaba nti tumwaniriza zo enteekateeka tezinnakyuka era byonna byonna bye twabategeeza byonna enteekateeka zaffe zonna zitambulira ddala bulungi. Kati ebifaananyi bino tulabudde ku kompenyi y'ebifaananyi bino ebikubirwa nga leeri kiri ekyebifaananyi? Ekisookera ddala kalu oyogedde ku nsonga eyo enkulu y'ebifaananyi yala okutwala omukisa guno okulabula mikwano gyaffe kubanga saagala kukozesa lulimi luvunda, saagala kukozesa oba oliawo ddoboozi kkambwe, njagala kubeera mukkakkamu mu mbeera zange eza bulijjo nga neegayirira abo bonna. Tumanyi nti Honorable Sseggirinya alina emikwano, tukimanyi nti emikwano agirina world over, naye ensonga y'ebifaananyi enkulu nnyo. Kino kitususseeko kalu nti omuntu ali omu yekka eyaweebwa olukisa okuba ekifaananyi, that is His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, kubanga oyo mukama waffe ate era yakkirizibwa olw'ensonga ezitali zimu, nga n'ensonga enkulu ennyo nti bannayuganda baali babuuza Honorable Muhammad Sseggirinya embeera ye naddala baganda baffe ab'omu constituency wano, so navangayo nembawo update naye nga tebamatira nnyo. So ekikolwa His Excellency kyeyakola Robert Kyagulanyi Ssentamu okulaba nti ayongera okuwa update esembayo, kubanga yali tasobola kikola mabegako eri lwansonga nti Honorable Sseggirinya Muhammad yali mulwadde nnyo n'okusingako wali. Naye baganda baffe ekifaananyi kya pulezidenti olwafulumizibwa ate ne wabaawo ate abakukozesanga obaoliawo ba mileage okwongera ate okufunirako Honorable Muhammad Sseggirinya. Bannaye privacy y'omulwadde ebeere tugikuume, omulwadde tumukuume nga aweebwa ekitiibwa kyeye nga ye, kubanga ebifaananyi ebimu bye mufulumya weesanga nga ne baganda baffe ab'omukonsuliza bibamalamu amaanyi, oba gye tutambulira eyo muganda wange ono nsereko gye tutambulira eyo batugamba nti omulwadde ebifaananyi bye tulaba nga betumalamu amaanyi. So nga ate naffe abajjanjabi tulina ebifaananyi bingi nnyo naye tetusobola kukola ki kubita, kubanga kikola ki privacy esigala nga ki. Nfunye emikisa mingi nnyo okwekubya ebifaananyi ne Honorable Muhammad Sseggirinya mu bifo eby'enkizo mu ddwaliro omwo, naye mbirina sikola ki kubanga byankizo nnyo. Kitegeera ensonga y'obulwadde tukutwale nga ki nti nsonga nkulu nnyo. So n'olw'ensonga eyo anaddamu okufulumya ekifaananyi ng'akyekubizza obaoliawo ne Honorable Muhammad Sseggirinya nga bakyali mu ddwaliro, nga eddwaliro terinavaayo obaoliawo okukola official statement nti ekoze eki emusiibudde, kajja kujjuutuka kuba naffe tulabye nga kigenda tuva mu mikono oba oliawo tugenda kanvuwalako okwo ku ddoboozi. Kati enegenda kuba nga last warning eri abantu abo, tetugaana okukyala mukyale, naye as long as nti eddwaliro likyamanaginga Honorable Muhammad Sseggirinya tujja kubasaba ebifaananyi ate n'obupande kwebuli obulaga ebifaananyi wano tebikkirizibwa, naye era oli najjayo essimu ye n'asalawo okulaba nti oba oliawo akuba Honorable Muhammad ekifaananyi. So twatudde nga management njala okwebaza muganda wange ono Nsereko Jamiru, ne tuvaayo ne tugamba nti ezimu ku nteekateeka ze tulina nga twaniriza Honorable Muhammad Sseggirinya tuteekemu enteekateeka eya Mr. Update Serefidde, kubanga abantu omukwano gwe balina ku Honorable Muhammad Sseggirinya buli kiisa ayagala serefi. Olunaku olwo tugenda dukuteerawo Mr. Update, olunaku oba tunaaba kwaka mwesi wano, oba tunaaba kula Gurandi, oba tunaaba ku Eden Service Park eBwaise, oba tunaaba ku office wano, olunaku olwo tulutongoze mu kawempe ne baganda baffe nabo bafuna opportunity y'ebifaananyi, kubanga kiraze nti ebifaananyi bakola ki babyagala nnyo. So ye enteesa yaffe bwebadde ekiisa akuba ebifaananyi kimanye nti okikola mu bumenyi bw'amateeka, era eno egenda kusavinga nga warning, last warning, okulaba nti omuntu yenna anaddamu okufulumya ekifaananyi kya Mr. Update ng'akyali mu ddwaliro, amateeka gajja kukola ki? Amateeka gajja oba bali katugeze mami amuliko batatirina amujje buzibu. Njagala okutegeeza kalo n'abatulaba ku Spark TV, Honorable Muhammad Sseggirinya ali mu VIP ward